wasallam namira omwoyo gwange nga ngukubiriza oluvannyuma emyoyo gyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. walakad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah yalambira abatukulembera mwabo Allah be yawa ebitabo omuli abayudaaya n'abanaswara, naffe Allah n'atulamira okubeera nga tumutya. mukkirize ntwale omukisa guno okusookera ddala okwebaza ekitongole ekiteesiteesi eky'eddalasa y'abakyala ebeerawo buli mwaka ekyazibuka amaaso. ekigambo zibuka amaaso kiba kitutegeeza kuyiga busiraamu, by'oba tomanyi obitegeere, bye weerabidde babikujjukize. fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, okujjukiza kwonna kugasa abakkiriza. ate bwe tulaba nga omuntu afaayo nnyo eri abakyala, abantu abasinga baabeerabira ne basuubira nti bino eby'eddiini tebibakwatako. naye buli we mulaba nga waliwo okusomesa kwonna okw'abakyala, mukujjumbirenga okusoma aqiida, enzikiriza z'abakyala zitufuddeko nnyo ne zifa, okuggweera mu shiriki, mu ddogo, ebikolwa eby'ettemu ebiri mu bakyala. fahaddith wala haraj, ebyo biyitirivu tosobola kubimalayo. mukkirize era neebaza essomero lyaffe lino eddungi erya Sumaya Girls High School olw'okutuwanga omwagaanya okubeera mu kifo kino okusomerawo eddiini yaffe. abalala basobola okugoba ne bagamba amazzi, amasannyalaze, tooyi z'abaana zijjula, abakyala bajja kutwala ebintu by'abaana baffe. naye bw'ebanga management ya Sumaya Girls High School etuwa chance eno esomera wano, tubasabira Allah abateeremu emikisa mu kifo kino, basomese omwana w'eggwanga, omwana ow'obusiraamu omuwala yeetaagira ddala okubeera nga asomesebwa eddiini, abeere ng'agitegeera bulungi. bakyala bannange nga bwe tuzze mu ddalasa, sitegeeza nti nange ndi mukyala, naye olw'okuba mmwe musinga obungi, mukkirize ŋŋambe nti bakyala bannange nga bwe tuzze mu ddalasa eno, mbasaba muwulirize, mbasaba mukole ki? mubeere nga muwuliriza, mubeeko bye muyiga. njagala kujjukiza buli mukyala yenna ali mu kifo kino bw'oba tewasabye waka, nga tewasabye mwami, wadde ozze kusoma ddalasa, oli mu nsobi ennene, oli mu kunyiiza mutonzi wo Allah, kobe nga wazze kuyiga buki? ekisanja kyewuwo si kyewuwo, okusaba abaami baffe wonna we tulaga kebeere ddalasa, kakubeere genda Makka, kyabwa tteeka gye tuli.
tuleme kubeera nga bakyewaggula eri baami baffe ku nsonga z'eddiini. Tya kasita ngenda kusoma Kulaani, kasita ngenda kusoma ddiini y'anaamanya. Nze omusajja ndaba mulabe y'anaamanya. Bw'oba omanyi nti okyali wansi wa musajja, ekikwatagana n'okufuluma awaka wonna olina kusooka kufuna idhini. Naddala eddalusu ng'eno erimu okusula. Era wensabira buli ddalusu ebeera wano nkibasaba okubeerawo ne security etakkiriza ate bakyala kwejaajaamya. Oli azze kusoma ate n'ayitamu. Banne basoma ali mu katale ensangi, ate yazze kukola ki? Yazze kusoma. Abamu bajja okusoma n'atateekayo mwoyo, najja mu kutunda mpirinvuma. Olina kutuula mu ki? Mu ddalasa ozze kuguza bakyala banno buntuntu, simanyi muwoomya, simanyi kiki n'ebirala. Ozze kukola ki? Ozze kusoma ddalasa, si kutunda maki? Eyo nga nvuddeyo kwekubadde kuzuukusa beebase, ngenda kwogera omulimu gw'omukyala awaka mulimu ki? Omukyala alina mulimu kyawaka, si gwe musomo gwe mwampadde? Aŋŋambye omugaso gw'omukyala awaka n'okuwasa. Ate omukyala awasa, masannyalaze gagenze? Mulabye mbatandiseeko ne mugakwatamu. Tugende maaso. Muwulira newe mutandaba kasita mukola ki? Ate nze mwandaba alaba dda. Abamu mumanyi nti nze nnyonoonya abasajja bammwe. Omukyala nja mulabako. Omusajja we yakuwasa mwaka ki? Kuba ayinza n'okuba nsinga emyaka. Omwana omuto okwonoona bbaawo omukulu, mba nkyewuunya ti seeka atwonoonedde abaki? Nze omwana omuto owajjo nnyono ne babba bammwe, kitegeeza mwafumbirwa abasajja abatali baki? Abatali batuufu. Bw'abanga omwana omuto amukola ki? Amwonoona, kitegeeza oli kabenje. Naye eyo nga nvuddeyo, omukyala alina mugaso kyawaka. Omugaso ogusookera ddala nga Allah bw'ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa, wakarna fi buyutikunna. Omukyala alina kutebenkera mu nnyumba yani? Singa omukyala anaamanya nti wa kitiibwa, era omukyala bw'anaamanya nti alina rooro nnene awaka, fahiya mas'ulatun, ng'amanyi nti yagenda okubuuzibwa ku nnyumba ya bba, yalibadde atebenkera mu nnyumba ya bbaawe yamuwasa. Olina mugaso ki nga ggwe bwe baali bakuwasa ng'oggyeko bassengaawo be baakusibiririra? Obusiraamu nga Qur'an ekugamba kukolera ki omwami wo, ky'oteekedde okubeera nti kikuvunaanyizibwako.
ekisookera ddala kutebenkeza mwami gwe mugaso goloolo gy'olina ennene. wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, Katonda okuteeka wakati w'abafumba ababiri n'ateekawo omukwano n'okusaasiraganwa, babeere nga buli omu asaasira munne. Allah yamaliriza atugamba nti litaskunu ilaiha, by'olina okufuba ennyo mukyala gwe kutebenkeza bbaawo, okakasa bbaawo mutebenkevu gy'oli, bbaawo omutebenkeza. Ekyo bw'oba tokirina nga wafumbirwa omwami nga bwe yali akuwa amahale yasasula kumumalako mirembe, yasasula bizibu, mu butuufu omugaso ogukubeeza mu maka guba mukendeevu. Kyakabenje nnyo omwami okukwata amahale ge n'akyama mu maka g'abazadde bo ng'akimye kumumalako mirembe, ng'akimye kumubuzaako waatuulira, n'otuuka n'omuga nti amahale njagala ga buliwo, naye ng'asasula biki? Ng'asasula bizibu. Omulimu gw'olina ogusookera ddala kutebenkeza mwami. Ab'amasannyalaze bano bantabula, kiki ekigaanyi? Musazeewo tusomere mu nzikiza. Omulimu ogusooka gwa kukola ki? Kutebenkeza mwami. Naye abakyala abasinga obungi, abaami emirembe mugibamalako. Kyova olaba abamu bayingira na leeti awaka akusange nga weebase. Mukazi ayombayomba, mukazi ayombayomba atama awaka. Omukazi ayeerondalonda atama awaka. Omukazi ayeefulukutira mu ssimu ya bbaawe atama. Olina kubeera ng'otebenkeza mwami wo nga Allah bw'agamba litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawadda, assakina, obutebenkevu. Fuba nnyo mukyala gwe maama Mariyamu ali wano, maama Khadija ali wano, olabe nga mu bye weefubako nnyo ng'oli waka wa bbaawo oteekawo emirembe. Fe abasajja ebiseera ebisinga entalo tuzimala mangu, naye omukyala nga yalemezzaamu olutalo lugoba n'ennyazaala awaka. Omulimu gw'olina omunene ennyo, assakina, kutebenkeza muki? Kutebenkeza mwami wo, nga Allah bw'atugamba litaskunu ilaiha. Abaami abo babawasa batebenkerere gye muli, bafune peace of mind. Ng'omusajja bw'ajja awaka atebenkera, stress ono gw'abeeramu ebbali mu kunoonya ssente ezibuze, mu kubeera mu jjaamu amutamye, ayagala bw'atuuka afune peace of mind, atebenkere. Naye oli mukyala atebenkeza bbaawo, tugenda ne tubeera n'ebigambo ebingi
oluusi mikwano gyaffe nga bye bigitutadde namu. Omusajja aba yakayingira ekigere kimu bwe kiti mu nnyumba bwe paba n'osumulula olutalo n'omujjukiza byonna byazze ayitamu, n'olutalo lwe mwamala n'oluzza. Fuba nnyo awaka oteekewo kye bayita assakiina, emiki, emirembe. Bw'onooba tokoleredde mirembe kubeera waka, abamanyi ba ilimu nafsi abaasoma psychology batugamba man lam yaskun fi baitihi, omusajja yenna atasobola kufunira mirembe mumaka ge, lan yaskuna fi makanin akhar, talina walala wagenda kufunira mirembe. Ne bw'anaabeera ku mulimu ebirowoozo bigenda kumubeera waki, ne bw'anaabeera ku muzikiti, ne bw'anaabeera mu ddalasa, era eddalasa oluggwa atambula yeeraliikirira gwe gwagenda okusanga. Ate nno Katonda yabakola, temuli b'amaanyi mu mubiri, naye amaanyi gammwe gali ku lulimi wano. Amaanyi gali ku luki? Awe mukyankalanyiza buli muntu. Oli naakugambako akagambo katono ng'omunnyo tegunoze, n'omugamba enkyokeerako n'oguteekamu. Ekyo kyokka kisobola okusuza omusajja ng'akola ki? Temuli b'amaanyi nti mulina bode zino ez'amaanyi, nti omusajja akutya osobola omusitula. Amaanyi gammwe gali ku luki? Obugambo obwo bwe mufumita abasajja. Bw'akusanga nno nga toliimu ddiini, omuteerako kayimba akamukoona n'akyankalana. Leero maama Naako olagawa nti teebako kasita oli muntu muki mukulu. Sajja n'asigala ng'aga nti nkyalina obuyinza wano oba bampamba dda. Bannange ekituvunaanisa awaka kuteekawo miki? Bannaye muteeke emirembe mu maka gammwe. Bwe ntegeeza emirembe sitegeeza basajja kubajooga, ekyo si kye ntegeeza. Era nvumirira nnyo omusajja ajooga omukyala n'amumalako emirembe. Naye gwe omukyala fuuka ensulo ezireeta emirembe awaka nga Allah bw'akwagala, litaskunu ilaiha, ekyakuwasisa kutebenkeza mwami. Omwami aleeta emboozi oluusi akunyumiza ng'olunaku bwe lugenze nga ssente bwe zigaanye, n'omugaa tonnyumiza, nze njagala kimu kiki? Ssente. Fuuka ensulo etebenkeza omwami. Omwami osobola omutebenkeza nga ggwe omukyala n'ebigambo byo ebirungi ebimuzaamu essuubi, okumusabirako eri Allah. Allah ajja kukuggulirawo. Teweeraliikirira taata Ahmada, insha Allah katugumiikirize enkya. Naye buli waakugambako nti munnange eno embeera ekyankalanye, lwaki wawasa? Wali tokiraba? Toddayo kumbuulira. Omwami asobola okutebenkera n'ebigambo byo, ebikolwa byo, okumubudaabuda. Eyo namba 1. Emirembe awaki? Bannanga abakyala mufuuka abakyala bateekawo emirembe. Abakyala bangi tukyankalanya nnyo awaka.
olw'okuba owulidde bbaawo awasizza. Ekikusuza mu katanda k'abaana nga mulina ekisenge kiki? Mukazi omukulu n'oyinaayina n'ogenda mu katanda k'abaana kaddeeka, n'oleeta okugulu, oluusi tokajja namu ne weegira bw'oti. Muteeke emirembe awaka. Omusajja bw'akuzzaako terufuuka lutalo. Nkimanyi kiruma era nkimanyi kikkosa, naye ate tomalaawo mirembe waka. Ene waffe mu shariya tulina ennaku zino kye twakolako lisaaki, bakiyita silent divorce. N'obeera ng'olina omwami awaka naye nga temukyali mu bufumbo, buli omu yasirika akola bibye. Tosobola kuvaawo ate n'omwami tasobola kuvaawo, wabula buli omu ali ku lulwe. Bwe butuuka ekiro n'olinnya akatanda k'abaki, oba n'oyingira mu kisenge ky'abaana n'osibawo n'ekkufulu. Mugenderera nno emyaka 8. Omwami olugezaako n'ayombayomba awo, n'ateekawo embeera eya foosi. Mumaze emyaka 2 muli mu silent divorce, teri anyega munne, muli mu lusirika, gyakusinziza amaanyi. Ate n'ozaala omwana ow'okusatu mu mbeera eyo etaliimu miki mirembe. Era ne mugamba nti abaana baffe bano tubazadde mu mbeera enzibu. Muteeke emirembe awaka. Ekyokubiri, tarbiyatul abna, tarbiyatan islamiya. Tulere abaana baffe ku ndera y'obuki, y'obusiraamu. Abakyala abali wano, mugambe ne ku bakyala bannammwe, abaana baffe tubalerere ku musingi gw'obusiraamu. Naye bw'otunulamu, abaana baffe tubalerera ku musingi gwa busiraamu oba gwa byabuwangwa? Bwe muzaala abalongo, amaka ne gasattira. Omwana obwoka bwe bumuluma, n'omukeeza ku makya, n'omufuuwa mu kabi n'omukka. Bw'ayitiriza okukaaba, n'omwambaza essaati yaani ya kitaawe. Abaana tubalirere ku musingi ogw'obusiraamu, so si ku musingi gwa byabuwanga gwa bushiriku. Ono ayitalaatala yaani? Bano ebyenjogera mbitegeera. Abakyala balerera abaana baabwe ku musingi ogutali gwa buki, gwa busiraamu. Obwoka bumuluma, n'omufuuwa mbooti, omuzadde ali ku akiida, kamwambaze ekkanzu ya seeka, awo nti akaaba. Olwo nno seeka oluusi taliiwo, ali wa namba 2, kyana kya myezi 2, n'okiteeka mu kkanzu y'omusajja w'emyaka 4, asirike. Abaana tubalerere ku musingi gw'obuki. Muzadde abalongo oyagala batwala mu kyalo kukola ki? Kubaalula. Tulererera abaana baffe, buvunaanyizibwa bwa mukyala okulerera abaana be ku musingi ogw'eddiini. Baawe ebbanga ly'amala nga akuwasizza, lera abaana be. Abaana olwaleero tetukyabalera, tubalekedde bakozi. Okukola kutusingidde okulera abaana baffe. Bannange okukuza omwana n'omuluŋŋamya, mulimu ogwo gwa maama naddala nga muli babiri.
taata nani naye maama akola omulimu munene nnyo mu kuluŋŋamya abaana kubanga yasinga okuwangaala nabo. Tarbiyatul awlaad, okulera abaki abaana baffe tubalere ku musingi ogw'eddiini. Kubiriza omwami asalire abaana aqiika. Kubiriza omwami wo atwale abaana mu masomero g'obusiraamu. Abakyala ebbanga erisinga obungi, majority esinga obunene, tulemesa abaami baffe okutwala abaana mu masomero g'eddiini. N'oteekawo embeera naddala oluusi nga bbaawe alina omukyala asukka ku ggwe, oyagala omulageko nti wawasa weewulira, kati oyagala essomero erisembayo eryamalayo, olwo nno oyagala mutulugunya. Kati obwo buvunaanyizibwa bwo okuleera omwana wo ku musingi ogw'eddiini. Abaana mubayonse, ennyonse ey'obusiraamu. Allah bw'aba akusaasidde omwana waayonka emyaka 2, okuggyako nga waliwo embeera ya buzibu ya kisawo oba eteebereka, naye ne tulema okuyonsa abaana, ate ffe ne tusaasira mabeere gaffe, gajja kugwa. Musajja alimpasa ng'ono antadde, alisangamu ki? Tuyonse abaana baffe ennyonse ey'obuki? Hawulaini liman arada an yutimma arradaa. Allah yagamba nti ekisinga obulungi kuyonsa mwana myaka emeka? Kwe kuyonsa okulimu obujjuvu. Amabeere gano galina kye gakola eri omwana. Era kyova olaba abaana baffe ab'ennaku zino bayitiriza okubeera ne sinuses, kukolola, tebayonka, bazirikira ku masomero, tebakola ki? Nze bannange nasoma mu primary nensoma ne mu secondary, saalabako ku mwana azirika ate nga nalinga mu kisulo. Naye abaana b'ennaku zino ekibazirisa ne sinuses eziyitiridde, tebakola ki? Tebayonka. Myezi 2 n'omuggyako n'oyingira owino, wiiki esooka n'omuggyako. Ate omusajja bw'ali kusaba ekiro, ate ye n'olimuteerawo mwalaali. Ayonka muki? Beere lye, ndowooza olaba. You see what I'm talking about? Munage nti bbeere lye. Nfo ky'okuyonsa omuki? Muli mu kuyonsa baki? Munage bbeere lye. Ekyokusatu mu bye tuteekeddwa okuteekako essiraawa ki? Hifdhul asrar, tukuume ebyama bya babba baffe. Omukyala avunaanyizibwa okukuuma ebyama bya bba. Tulekenga nnyo kusaasaanya byama bya babba baffe, naddala nga birimu okutyobola ebitiibwa byabwe. Abakyala obuzibu obusinga obungi bwe tulina oba bwe mulina, gwe buli gw'osanze oyagala mmunyumiza. Ebifa awaki? Ng'omwami bw'alemereddwa, nga bw'atalina maanyi, nga bw'atakola bw'ati, nga bw'atakola bw'ati. Oluusi nno onyumiza wa booda akutwalako ekyolumu, agenda kukukolera ki? Tunyumyanyumya nnyo. N'osanga mukyala munno mu takisi, tomulabangako,
musisinkanye ku mutto gwe gubagasse n'otandika omunyumiza ebifa awakaawo ne weemalayo ne weeteteggula kati mwazze wano mu ddarasa wafunye dda mukwano gwo gw'olabira ddala nti kati ono ye besiti ki naye oyo gw'ofudde mukwano gwo omumanyi watandise dda omunyumiza ebikwatako nga bbaawo walemereddwa oggula entebe awaka agenda zikugulira oyo gw'onyumiza aye nga naye afundikira akubuuza ye bbaawo yaani oba wamwogedde dda erinnya bwe baba nno abatuule ne waffe ku bituuti bano tomumanyi Seeka gundi abo bantama abo wafuna ekizibu banaye tukuume ebyama bakugamba okwatula ebintu ebyo eby'omu maka ng'ogenze mu maaso ga kaadi omuntu agenda okusolovinga ensonga sheekhe agonjoola nsonga z'amaka n'akubuuza obuzibu buvaawa naye omuntu atagenda kusolovinga nsonga agenda okusekerera obuki oba onyumiza waaki kituvunaanwako okukuuma ebiki ebyama by'omu maka ebyama by'abaami baffe mukuume ebyama by'abasajja bammwe basigaze ekitiibwa mu bantu naye ebiseera ebisinga tuyitawo gwe kennyini n'onyumya mwami ono omukunkumula bw'oti nsonga endala nga naatera okumaliriza okusinziira ku budde hifdhul maal okukuuma ebyobugagga by'abaami baffe kubanga omukyala yenna agenda kubuuzibwa ku maali ya bba tojajaamya maali ya bbaawo todiibuuda aleese sukaali leka kufuuka doona agabira ekyalo mala mmutegeeza leero ssente weeziri enkya tezikola ki teziriiwo sibaganye nti togabaako naye mukole ki mutegeeze naye waliwo ekikola ki ekisukkanga gwe omwami omuzza mabega kyava nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti kullukum raa'in mwenna muli balunzi wa kullu raa'i mas'uulu an ra'iyatihi buli muntu yenna agenda kubuuzibwa ku kulunda kwe n'agamba wal mar'atu aw wazawjatu n'omukyala mas'ulatun agenda kubuuzibwa ku nnyumba ya bba tokwata kanzu za musajja n'ozigabira bannyoko n'ozigabira abantu omala mukola ki kumusaba eno firiji nze njikoyi ekaddiye n'ogigabira mulirwana kubanga oyagala bbaawo asange embu wagikola ki nagikoowa dda aleete ki aleete empya era abakyala mwewale nnyo okuzza abaami emabega mu byenfuna gwe weetunulamu ng'omukyala era kyekyokuna wano beerako kyoyongera ku mwami wo omukyala alina okuba nga alina kyayongera ku mwami mu ddiini mu kumuzimba mu byenfuna tekitegeeza nti okwongera ku mwami olina mmuwa ssente naye ggwe bukyofumbirwa omwami wo wali omwongeddeko ki wamwongerako ku ddiini wamusanga tamanyi kusoma ya saruna kati ali ku kishimisi saha darannam bari yeeyongeddeko ki kikyoyongedde ku mwami wo ku ddiini wamusanga tasaalako kiro kati asaala wamusanga tasaala sola za jjama azisaalira ku mizikiti kikyoyongedde ku mwami wo mu mbeera ey'eddiini mu mbeera ey'okumuzimba omwongeddeko ki
naye buli kiseera buli mukolo musaba ngoye, buli mukolo osaba lugoye, mubakenenula bukenenuzi wabula temubazimba. Muzimbe abaami bammwe, enkya bagenda balekera abaana nga Allah abatutte, nga tolina woogenda kutandikira. Zimba omwami wo mukubirize. Omukyala azimba omwami. Ate abaami bammwe mubagambe balemenga kubalabanga bakyala abatalina magezi. Omukyala asobola okusinga omwami okutegeera. Balina advice ennungi abakyala abazimba abaami. Kati omwami alina okubeera nga awuliriza omukyala agamba ki, naye olina kuzimba mwami, so si kumuzza maki mabega. Omanye enfuna y'ennafu, nyumba ya mitwalo 3 oyagala mutwala mu ya 8. Zebakazi bannange bonna bensoma nabe eddalasa basula mu apartment, basula mu zikalina. Nze mbonera no muzigo yenfuna ye, enfuna y'abali si eyabbaawo. Tegeera enfuna yabbaawo osobole omuzimbira ku nfuna ye. Naye buli kiseera musaba ngoye. Buli mukolo oguli ewammwe oyagala kwambala lugoye lupya, naye awaka tolina kyotaddewo. Zimba omwami wo asobole okukulaakulanya. Allah bw'anaamutwala enkya n'akulekera abaana, olibaako wookola ki? Wootandikira. Leero sijja kufumba bebi, leeta javas, kisajja kyattu n'okitiisatiisa. N'aleeta javas n'agisomba wiiki. Oyo asomba javas akola wa? Buli wiiki gy'akuleetera. Ne mubapeeka okubabanja outingi. Oyo akutwala outing ayingiza kyenkana ki buli kiseera. Sibaganye kubatwalako outing, si ye message yange, wabula ekyoluki ekyolumu, naye okugifuula nti routine. Abalina obusobozi bakikole, naye leka kukoppa banno kye bakola mu maka. Zimba omwami wo. Zimba omwami mu ddiini, omuzimbe mu byenfuna. Ekibuuzo kye njagala okukulekera ku nsonga eyo, bukya bakugatta n'omwami wo waakamwongerako ki? Yeeyongeddeko ki? Ng'oggyeko okumukenenula obukenenuzi. Buli kiseera omusomera mu ddiiru za bizibu. Abakyala abali wano, tulemenga nnyo kubuulira baami baffe bizibu bikwatagana nnyo n'abazadde baffe eby'omunda. Batusekerera. Omunyumiza maama wo nga bwe yalwala amajinni, bwe yeetaaga okuyambibwa, bwe baabasabye miliyoni 6 ng'eri akola ki? Aseka. Ekyo omwami mugambe nti ewaka waliyo obuki, ate bw'oba osobola obbumala bwemalire, kati ategeera ajja kuwa sapoti. Nireka kumunyumiza nnyo bya munda ng'ate okimanyi tagenda kukuyamba. Bwe munaakyankalanamu katono bwe muti ne muyomba, byagenda okukulangira. Ebizibu oluusi ebikwatagana n'abazadde baffe, tulabe engeri gye tubisolovingamu, ng'abaami baffe bano tetubawadde mwagaanya gugenda kutulangira na kutuvumira baki? Bazadde baffe. Mulimu abaami nga bo Allah yabawa ekintu eki kulangira, nga ne bazadde bo tabamanyiimu mpeke. N'omugamba maama mulwadde, eyakasooka okufa. Omwami bw'atyo olowooza tebaliiyo? Tebaliiyo gye bali? Gye bali. Gwe twakasooka okuziika. Kati waba yafiirwa ddowuwe n'agamba owange ali mu ttaka,
namuziika aba akutegeeza tombuulira kiki tombuulira nnyoko. Ebizibu bye tusobola okusolovinga nga byabazadde byaffe ba famire tubyemalire okujjako ng'olabye kisusse waki kisusse n'omugaa nti munnange mbadde nsaba. Abaami abasinga omulimu gwabwe kulangira bakyala na kubasekerera. Ntegerekese abaami gwali wano ng'omwami onootutegeereza basajja banno si bonna boonoosobola abasinga bategeeze zogwange ngumaze. Njagala kumaliriza n'ensonga eddirira esembayo. Abakyala tufeeyo nnyo eri abaana baffe ab'obuwala naddala mu mbeera ey'okubambaza, ey'okubayigiriza emirimu awaka. Faayo nnyo okuyigiriza abaana be emirimu awaka, naddala abaana b'obuwala. Wallahi tuli ku mulembe nga tufunye ebisoomoozebwa, abaana baffe abasinga bawangaalira mu bisulo, ne tubawangaaliza mu kubeera ne bammeidi. Kaakati omwana n'akula nga tamanyi wadde okukola omulimu, nga tasobola na kwoza ngoye ze za munda. Si nti buli mwana agenda kufumbirwa omusajja alina byonna. Gwe omwana wo muyigiriza emirimu. Ensi bw'eriba ekalubye aliba amanyi engeri gy'asobola ogifeesingamu. Naye abaana tubakulizza mu bulamu bwe tutamanyi nti obw'omu maaso bagenda bukola ki? Kubusobola. Tuyigirize abaana emiki? Emirimu. Wadde awaka waliwo meidi, omwana muteeke ku mirimu agikole. Kale akole ne meidi. Naye eryana liri mu senior 5 lisomera ku Sumaiya, terimanyi na kwoza afupeti, tamanyi na kwoza sowaani. Omwana wange yamazeeko thanawi. Owa thanawi atasobola na kukuuta ngatto, atasobola na kunyiga mmere, atasobola na kusiika mukyere. Bebo be bakola nnika ng'emisomo giganye, n'akuleetera emmere ng'omunnyo gwe gusingamu obungi, kubanga tewamukola ki? Banne mutegeka abaana mu mirimu gy'awaka. Abaana baffe tubakubiriza okubeera n'empisa. Bawe abantu abakulu ekitiibwa, babeere bakkakkamu eri abantu, kababeere bammeidi be mulina awaka. Abaana bammwe babayise bulungi. Busobola okukyenkya nga mmeidi oyo yazaala abaana ng'omwana wo gy'akola. Kisoboka tekisoboka? Ni lwaki abaana bammwe bayisa mu bammeidi amaaso, n'akwata bokisa, n'akwata afupeti ez'omunda, n'azireetera mmeidi ng'olaba n'azimukuba? Wajja tukolererayo za omwana n'asiiba ku TV, n'asiiba mu kusosola enjala. Omwana wo gwe leero wooli, enkya toliiwo. Omwana wo agenda kusigala mu mikono gy'ani? Abaana baffe tufeeyo. Abaana baffe tubambaze ennyambala y'obuki? Y'obusiraamu nga bakyali bato. Omwana amanyiire nti omwana omuwala yeebikkirira, tayambala leegingi. Mulaba olwaleero bakyala bannammwe abakulu abalina n'abaana abali ku bituuti eyo eby'ebyobufuzi bakuba ne 180. Naye omwana bw'omukuza ng'alimu ensa, osobola okulengera omwana wo ng'akuba 180? Bannange abakyala, ensonyi zitugenzeeko nnyo, ne tutuuka ku ssa nga tetukyaswala.
tukola ki? Tuswaza buswaza. Oyina atuuka noga abakyala b'omulembe guno simanyi. Abaana baffe tubafeeko bambale ennyambalo y'Obusiraamu. Kino kye tugamba amasomero nga Nabisunsa Girls. Nammwe abazadde muyambeeko. Lwaki otwala omwana wo mu ssomero ly'okakasa ti tebambala nnyambalo esemberedde Busiraamu? Allah alagira abakyala n'abaana ab'obuwala okwambala ennyambalo ey'Obusiraamu. Naye Nabisunsa Girls bw'otunula yunifoomu yaabwe ate balinga abeewaanira obwewaanizi mu kwambala bwe batyo. Bwe nakoze risaaki bampadde ensonga 3 lwaki abaana abo bambala batyo. Ne ayambala ekiteeteeyi kiriko omusipi waggulu teri kakaaya. Ensonga zaabwe ze bawa ziri mmeka? Omutali wadde ennafu. Ensonga esooka nti amasomero gaabwe galina okubeera ku sitayiro y'abamissionaries nga bw'olaba Gayaza, Namagunga, Nabbingo gundi wano, nti kubanga abamissionaries be baagakola ki? Be baagazimba sitayiro eyo, baagala bakuume kaliki eyo ey'abamissionaries. Obusiraamu buli luddawa nga n'akulira essomero eryo Hajjati Mulamba, nga ne deputy omulamba Haji Mulamba, nga n'akulira department ya uniform mukyala musiraamu Mulamba. Sobola obba mentioninga amannya gaabwe. Naye ensonga esooka baagala kukuuma kalicha y'abaki? Y'abamissionaries. Bakuuma omutindo nga olaba Namagunga. Beerabidde nti kibuli omusajja eyagikyusa ennyambala eyo Haji Matovu, era ne bwali baafudde aliyogerebwako, nalyo lyali ku sitayiro eyo n'akyusa yunifoomu, abaana ne bafuna akaki, naye omwana n'abeera mu kiteeteeyi omutwe omukalu. Ate abasomesa abaliyo abasiraamu be bakubiriza ku baana, tuula bulungi. Omusiraamu omusajja tuulako bulungi. Olowooza aba alabye eki? Yeyo ensonga esooka, kukuuma sitayiro yaki? Y'abamissionaries, sitayiro eyo kalicha. Ekyokubiri mbu waliwo omukungu eyabawa fatwa nga musiraamu, n'abagamba engeri gye bali ba girls balinga abali awaka, kati bambale nga we bakola ki? Balinga abali awaka. Yeerabidde nti sitaafu esinga okusomesa abaana abo basajja. Deputy wuno ntya kuuma kitiibwa kye kumwogera linnya, musajja. Abasinga ku sitaafu basajja, ate abaana abato. Naye oli yabagamba omukungu n'abagamba nti engeri gye bali bawala bokka balinga abali awaka, bambale bwe batyo. Essomero liri openi, liyingiramu abantu bonna, basikaali si basajja si bakyala. Abaana bwe bagenda ku vidya ab'obulenzi bye beekola n'abaana abo mu ebyo ebiteeteeyi bye bagira mbu missionaries culture sitayiro. Kyova olaba vidiyo yaabwe ebooga. Ekitwalayo abaana ab'obulenzi kola ki? Kwerolera. Ekyokusatu mbu ekibasinziira okwambala bwe batyo, mbu yunifoomu yaabwe baagala ebeere bwetyo baleme ggoba batali basiraamu, basobole okujja mu ki? Mu ssomero, nti yunifoomu yaabwe esikiriza abatali baki? Bannange eddiini ya Allah, Hajjati Zulaikha Idi Mistress, Haji Kimera Badiru, Hajjati Aisha, ono ye Deputy Mulamba wa welfare and uniform. Ekyo kye tusazeewo abaana baffe balage entumbwe nti yunifoomu twagala kusika abatali baki?
Banaye Allah agenda tubuuza leero tuli balamu, enkya tugenda kubeera mu ssanda. Biki ebiri twogerebwako? Abasiraamu bakimanye Allah bawadde obuvunaanyizibwa ng'abo abali mu masomero Nabisunsa Girls nti Allah waakuwa obuvunaanyizibwa eyo, naawe osobola okukola daawa yeeyo. Gamba twagala kutambulira ku sitayiro y'aba missionaries abaazimba amasomero ago nga Namagunga, nga Nabbingo, nga Gayaza Girls, tutambulire mu kalice. Oli n'atuuka n'obba wa fatwa mbwe ekibambaza bwe batyo anti bonna baana ba buwala balinga abali awaka beetaaya. Ababasomesa nabo bawala. Musomesa n'agamba omwana tuula bulungi, ate abasomesa bennyini be batuwa information yaga seeka mutuyambe temuzikiza tufa. Batya bambi okwogera misikini. Somero lya gavumenti bayinza obbakola ki? Kati ffe abatakolera musaala gwa gavumenti katulepukeko nammwe. Ate gavumenti nze ensasula ki? Terina kyensasula. N'olw'ensonga eyo ennyambala y'obuki, njagala kumaliriza ne bino wammanga abakyala abali wano abazze mu daruso eno. Bwe muba temwagala kumenyekana baami bammwe, temubanjanga abasajja laavu. Temubanja abasajja ki? Laavu. Omusajja taba na laavu. Mubabanjiza bwereere laavu. Omusajja ye Katonda yamutonda, laavu yagiteekamu mmwe bakyala. Gw'olina okuba ne laavu. Kati omusajja abeera n'ebintu bimeka? Era bw'olaba nga tabirina omanyanga bumanya nti wano natomera. Omusajja kyalina okukola keya, kukulabirira okuviira ddala ku kizigo paka ku ngoye ez'omunda. Omusajja alina kubeera na keya, kufaayo gy'oli. Lekaga nti awo nkugambye nti bw'oba omulaba takirina wakola ki? Alina kubeera na keya. Naye mugenda ne mwestressinga musajja talina laavu, omubanja laavu tagirina. Abasajja babeera na bwagazi, bo babeera na bwetaavu. Kyova olaba obwetaavu bwabwe bubatuma ne kuba maidi, kubanga bukoze eki? Buli nnyo omusanga ali kusisitawo. Obwetaavu bukoze eki? Buli waggulu, buli high, buli ku Promax. Kati talina laavu gy'omubanja. Naye omukyala asobola okukuuma laavu ye okuva lwe yajja paka. Era abasajja abo be babamenya, babakubanga baali bategeera. Tubakubanga twali tutegeera, kuba nange ndi musajja saagadde nejjemu nnyo. Tubakubanga tukola ki? Nga tutegeera twalifunye ebirungi gye muli, naye tetutegeera ebiseera ebisinga. Ekyokubiri omusajja kyalina okuba nakyo rahma, kukola ki? Okusaasira okwo kwa musajja. Mwana w'abendi ono namuwasa muto, taata we ebigambo bye yayogera nga amunkwasa. Namujja mu ssomero, baamumpa tannazaala, nakati baamusala ebiso ku lwange. Ekisa ekyo, era bw'aba nakyo ekisa ekyo, tasobola kutambula n'atakulekera zaakulya, n'otuuka omugamba tetulina kyakulya, n'akugamba weeyiiye. Alina okuba nga alina kye bayita mase, ekisa, alumirirwa. Omwana w'abendi, nange nzadde abaana,
banaabayisa batya senga ono abadde mwannyinaze nga yakaabanga bwenkaabya ono? Ebyo omusajja byalina okuba nabyo. Temubabanja laavu yaabwe bwetaavu, era we buggwawo ng'atunula muli. Bwe bujja obwetaavu ayinza n'ofukamira nga bw'olaba Jjuma oyo n'omufukamiza n'ekirevu kye n'omulayiza n'omuga kwata Kulaani n'agikwana wallahi Mama Sumaila Mama jjaawo. Naye kasita obwetaavu bukola ki? Ng'afuuka engo. Nimbi oba njogera mazima? Ndi ku mazima. Kalwaki mubabanja laavu gye batalina? Abasajja be balina okubanja abakyala kye bayita ki? Laavu, amawadda g'abakyala mmwe mulina okuba nago. Musajja alina kukulabirira, alina kuba na kisa, gy'oli n'akutunuulira. Kubanga abasajja ekisa bwe kibavaako, gwe n'olaba mukyala wo agenze kuzaala alina ku kiso, ate enkya n'owoowa nga n'olukindo terunnakala, ne bamuleetera amawulire ti oli ali ku kitanda lubaga naye awooye, n'olukindo ne luddamu ne lwabika. Oyo aba alina ekisa oyo? Balina ekisaabo? Mukazi we agenze kuzaala ate nga gwe oli mu kidaala, gwe bazaalira, sanyu limutte balina kuba na rahma. Kiki? Ekisa. Ntegerekisa? Mubabanje ekisa, mubabanje keya, okubalumirirwa. N'otunuulira omwana wa banno yajja talina siza, kati bamusala ku lulwo. Abaana b'omukola ki? B'omuzaalira bamugamba push n'agaana, ne basala ekiso. Ate n'akulekera omwana omuweerere, omulabirire, omuliise, omwambaze. Bigambo ebyo mbiwulira mu basajja naddala abavubuka mpulira nga binnuma. Nze nensaba ne Allah asinge kumpa balenzi, ndabira ddala nga abaana bange bagenda batulugunya. Oli n'akuzaalira omwana bamusaze na busazi ate n'omumulekera. Ekisa kyokka ne bw'aba tebamusaze okusindika obusindisa omwana, ekisa ekisindika omwana obulumi bwayitamu. Nze nali nvuzeeko ku mukyala wange omutwala mu ddwaliro, ne mmulaba nga avaamu entuuyo, okutuuya naye yekka bw'ati. Naye mba mutuusa bwe nti ku ddwaliro erubaga bwe nti libaga muyingize wano, tewayita ddakiika 5 ne baga azadde. Ekintu ekyo kye naakalaba abantu babiri. Mukyala wange namulaba, ne ndaba ne mwannyina Zajjati Sayida, namutuukako ng'agenda kuzaala, ng'okulajana kwalajana sikulabangako. Ekyo kyampa okumanya nti omukyala ayita mu buki? Mu bulumi. Naye n'akuzaalira bw'ati omwana mu bulumi, ate n'omumulekera. N'anoonya essente ezimuwerera, ezimuliisa, tuweeyo kuza pampa. Musibe essaati yange. N'amuteeka ku mirembe gyabwe. Ffe emirembe gyaffe tegyaliko pampa, twali bannappi. Enjogera eyo mbasajja yavaawa? Etawa mukyala respecti, etaliimu kulumirirwa. Omwana wuwo wabula ne tulinda kutuula mu ntebe ng'ono bw'agituddemu. Oyo nno ye taata wa Mariyamu. Mpulira nga njagala nakusikayo. Atudde bw'ati. Waliwo muwala wange nabadde ku mbaga ye agaba muwala we omukolo ogw'amaanyi. Omusajja bukye yamuzaala n'amumulekera, yazze mu kugaba. Atudde bw'ati mu ntebe. Yesu weesuuba muki? Weesuuba muki? Era olwampadde omuzindaalo bwe paba
ne muyisaamu eggaali yange. Ne mugamba nti ssebo muko, weebale kuzaala na kutulekera. Waliwo ebintu ebyewuunyisa. Omwana wo omulekera otya omukyala attunke naye gwatannafa? Bannaye okulabirira omwana n'omubeera tekyetaagisa ssente. Mu butono obwo bw'olina beera naye ategeere nti taata w'omwana talina naye ampa omutwalo, ampa ezitwala omwana mu ddwaliro, afazaali. Naye gwe n'oleka toyagala na kumanya, n'oba bulookinga n'okuba bulookinga ku ssimu. Nakoowa. Wakoowa ki? Lwaki wazaala? Bino nno mbituma mubibagambe kuba mmwe muli bakazi. Mubigambe abaki? Naffe tulina bannyinaffe balumwa, tuzadde abaana, tukaaba. Kyokka n'omusanga bw'atyo tagabirira mukyala, talina keya, wabula ali awo dikiteeta akuba n'omukyala, asamba. Osambanga owange nga nkyali ku nsi. Osamba otya omukyala gw'otaazaala? N'otuuka n'omusamba nga ali lubuto, olubuto ne lukulukuta ne luvaamu ti bbaawe yamukubye, yamusambye ekiro. Olwo omwana omu mulinako oluganda, bbaawe yamukuba ekiro ssaawa 7 ne bankubira. Ankubye liŋŋamba oba ankubye, kojja yange wankubye. Ne nvuga nga mpulira omukazi akaaba. Ayina omusajja wange wali ekyengera, musiraamu, Sulaiti, yakulira poliisi gye nasookera. Ebiri eno sijja bikola, tugende. Nga muvuga nga tugenda waka, eŋŋumi eri omwo ebikonde, kaza tuluka bw'ati omusaayi mannyo, nga amuteeka mu mmotoka. Omusajja nga tusooka tuteeka omuwala kalwaliro, kiro omusirikale yakuba omusajja embo, natandika okwegayirira, kojja bansonyiwe, kojja bansonyiwe, konze bakukube. Naye ng'oli bamulese musaayi gujja mumanyi okuba otya omukyala kutuuka ku sseeri, omulabirira ate okuba zindalo njagala kumaliriza ne bino. Omukyala yenna anyiikire. Ani ayokyezza ebintu? Nabo basajja batu banyumirwa kati. Njagala kumaliriza n'ebigambo bino bina. Buli mukyala yenna omukyala omusiraamu omukkiriza alina okubyewala. Ekisookera ddala, buli mukyala yenna omusiraamu weewala ebintu bino bina. Ekisookera ddala, weewale nnyo okukolimira omusajja ku ebyo by'atakoledde ng'oyisa ku lulimi lwo. Weewale nnyo okukolimira omusajja. Bukyampangala naawe emyaka 7 sikufunyeemu kalungi, oliraba kiggwe, naawe ozadde abaana, oliraba ate abaana b'okulimira babo. Weewale okukolimira omusajja. Ekyokubiri, twewala okuwakanya abasajja be batukolera obutabirabawo.
toddanga awo n'otalabawo musajja byakkoledde. Abasajja basobola okubeera ababi naye babeerayo n'akalungi. Ekyo kyokka ekyokukyama mu maka ga taata wo Haji Swaibu n'akugyamu mu halaali kirungi, ne batakuzannyirako. Naye tunafuya nnyo abasajja ne tubamalamu amaanyi ku ebyo batukolera. Sikulabamu kalungi. Bukyankufumbirwa ndi muloosi natomera senga ye yampabya. Buli musajja abeerayo n'akalungi wadde tubeera n'ebibi. Tunuulirangako ku birungi bya bbaawo wadde bitono obisiime. Ekyokusatu, twewala eddogo. Eddogo bukaafu. Twewala eddogo, abakyala abali wano n'abatali wano. Mwewala eddogo, eddogo bukaafu. Newankubadde ologa mwami kwagala, eddogo bukaafu bushiriku. Inna ruka wa tamaimu watti wala shiriku. Mwewala okuloga bajja bammwe, n'ologa mujjawo n'awunya ekivundu. Ofaaki? Nze saamanyira ku sheyalinga, saakirabako ne maama. Wano woli si wa maama wo, amaka si ga maama wo. Ddayo ewammwe, ddayo olabirire maama wo. Nze saalabako taata n'abakyala babiri, munno n'omuwunyisa ekivundu, omusajja n'amutamwa n'anyooka ensowera n'omudibya. Lwaki mudibya bannammwe? N'ologa abaana ba mujjawo, ologa baaki? Gwe tomanyi nti abaana abo busobola okukyenkya nga be bagenda n'okukulabira okusinga ababo? Abo abaana ba bbaawo abo, abaana ba mujjawo, basobola okukulabirira n'okusinga ababo be weezaalira. Basobola okulabirira abaana bo be weezaalira nga baganda baabwe be bagenda bakwata ku mukono. Naye n'ologa munno kakazi kattu ne kakyuma ensowera, nga buli we katuula nsowera zikaituumako bwe kati. Naawunya ekivundu kubanga olwanira musajja. Ani yagamba omusajja omuliko bw'omu? Temulimbibwalimbibwa abasajja nti nkuliko bwagwo. Akikugamba awo kasita kkuba omugongo. Olaba n'abali important balina ebigambo ebikwana naye ng'omulaba ali important. Ate butya atali important. Naye n'ologa munno n'omusiraanya n'omudibya olw'okuba mbu walaba maama wo teyafumba na mujja we. Wano si wa maama wo kati. Genda okume maama wo nga toloze munno, totuuse eri Allah na busiraamu butaliiyo. Kubanga olwanira omuki? Omusajja akusubya atya ejja n'akusubya atya omusiraamu? Agenda okufa enkya akulekewo osigale bwago. Bakuyita nnamwandu, n'oli gwe wakyumisa ensowera nga naye bamuyita nnamwandu. Baawo wabeera n'abasajja n'abakyala ababiri, bw'agenda eri emirongooti n'ogijjako 5 gibbi n'ozissa, mulinga alina limooti. Musajja watu bakanda mubuuza obadde ki? Nga naye takimanyi. Obadde ki taata Aisha? Taata Aisha nga amanyi ne kyabadde. Amala kuddayo wa mukyala, emirongooti ne gijja. Muleke kuloga bakyala bannammwe, muleke kusiraanya bakyala bannammwe. Nabo bajja kufumba nga bw'ofumba. Ntegerekese tuve mu ddogo. Ekyosembayo ekyokuna, taswifu l'amal. Mwewale nnyo okukeereya emirimu emirungi. Abakyala bakeerewa ku mirimu emirungi. N'agaana okusaala Isha akyala ba TV. N'asooka yeebakako mu buliri, tannasaala Isha. Imaani bw'erinnya n'azuuka ku 8 alinga asaala tahajjudi, kumba aleeta Isha.
temukeereya mirimu mirungi, ekirungi tebakikeereya, musaale swala mu budde. Ebintu ebyo bina byewalire ddala nga ggwe omukyala omukkiriza. Ebigambo byange byenjagadde okubasibirira, nsaba Allah nnyini buyinza atukuŋŋaanyize mu kifo kino, atukuŋŋaanye mu Jannah Firdausi, atumalire obwetaavu bwaffe obw'edduniya n'akhira, atutebenkeze mu maka gaffe, atuwe abasajja abalungi. Saba Allah atuwe okulera ezzadde lyaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala aleme tumma mpeera yakujja wano. Tusaba Allah atusasule empeera ennene, ate atugabire riziki eya halali. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Munsonyiwe mbalwisizza temunnalya, naye n'akasembayo mulwanyise nnyo obwa single mother obuyitiridde. Mulwanyise nnyo obwa single mother obuyitiridde. Kigambo single mother ennaku zino abamu bakyewaaniramu, naye ffe we twakulira edda baakiyitanga bufumbo bwalema, nakyeyombekedde nga buli omu akitya. Naye ggwe kimu bibiri, ze simanyiirwa musajja ng'onobayo, ng'opangisa muzigo, ng'oteekawo nnyaanya na mudaala gwa ntungo. Mulwanyise obwa single mother, baako by'ogumiikiriza okuuma abaki abaana bo bakuze nga balaba ne kitaabwe wakati mu buzibu. Kwebyo ebigumiikirizika, ebitagumiikirizika oli oke, naye oba osobola okugumiikiriza nga banno we bakola. Teriyo maka gatali mbiki, nange ayogera nina ebizibu byempitamu n'abeewange, naye mbagumiikiriza. Ze nawasa mukyala wange number 1 nga nsoma, nakati nkyamulina, tulina abaana 6. Naye nze nga bondaba nga nkyali eri muto, naali wangaazizza omwana w'abendi oyo, ne tubanga essaawa zino tuli mbaana 6. Naye twagumiikiriza nga tuli bato, nga naye muto. Naye mwe abatagumiikiriza, buli mwana ne taata. Olina abaana 7, buli mwana alina kitaawe. Tekinyuma, biyinza okuba bizibu bye bikozesa ekyo, naye ebimu tubikole ki? Tubigumiikirize nga naffe bwe tugumiikiriza. Nange ngumiikiriza abeewange. Tolowooza nti be batuukiridde, ate tolowooza nti nze ntuukiridde. Naye buli omu agumiikiriza mu ki? Munne. Obugumiikiriza mbubalaamira mu butwale nga kikulu, okuggyako ebyo ebitagumiikirizikika. Musajja asamira, alina endeku, alina amasabo, wuya ameketa amannya ekiro, bwagugumuka, bwadduka, bwe yeeyambula, oyo oyinza obutasobola. Waliwo amusobola oyo akalambala amaaso ne gadda, gaba galaavu. Olaba kale nkomi awo. Sheikh barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Waliwo ebibuuzo nga 3 wano twagala obiddemu bwangu ssebo. Kibuuzo ekisooka, omusajja ateekeddwa okuwasa alina kubeera nanfuna ki oba na bugagga bwenkana wa? Omusajja ateekeddwa okuwasa alina kubeera na nfuna yenkana ki oba bugagga bwenkana wa? Bannange, obugagga ku musajja agenda okuwasa namba 2 oba awasa, shariya teyabugereka. Abakyala tutera okwegeziwaza ate ne tubugereka. Awasa naye talina na ssente, ye kennyini yeetunulemu, abeere w'amagezi, amanye nti sirina buki busobozi. Omu akulemi ate oleeta wakumeka? Wakubiri. Oba otegeera bulungi? Gwe kennyini weemanyi. Amagezi nze gempa buli musajja yenna ayagala okuzzaako ku mukyala, sooka oyongere ku byaki? Ku byaki? Ku byenfuna. Naye byenfuna tobyongeddeeko, ate oleeta mulala. Omukyala kitegeeza buvunaanyizibwa. Osooka ku stabilizinga byanfuna. Bwe guba mulimu ng'ongeddeko, ennyingiza ngyongeddeko, osooka oleeta omuki? Naye asooka akaaba, baba banja ne renti emyezi 6, ate ng'owoowa ono akubanja amahale
togasasulanga emitwalo gya 2 no. Kyokka ate gw'oleese akusabye obukadde bumeka 2 olaze mbu obukoze eki ddala oli mwenkanya. Saali wagidde na musajja yenna kuwoowa mukyala nga tamuwadde mahale. Naye omukyala akubanjiriza nno emyaka 6 abanja emitwalo gye 7 gikulemye, wabula akuwulira mbw ate oleese owasizza otutte n'ettanka n'entebe obawugulidde n'ente. Wano bakubanja ne kabada, wano bakubanja renti emyezi 8. Landiroodi ate mukyala we yeyeegayirira ogira otusonyiwa bambi talina, ate bagenda omulengera awasa noyagala omusika mu kidaala nga tukyasobola. Ebyo ebika by'abakyala amaziga baali badde tebafaayo na kubazzaako, naye embeera mwe babakola ki, mwe n'omuyisa bubi. Ate gwe kennyini n'ofuuka omuntu amenyawo amaka go, otambuza olugambo wakati w'abakyala. Omukyala we eri yagambye gye nabadde mbu tomanyi kufumba, yagambye mbu oli kampi, naye nze nkwagalirayo. Kakati omusajja afaanana bw'atyo ddala, aba bwakika kyoyo. Ekyo nkimaliriza. N'abuuziza nti seeka ate bw'aba omusajja nga yakeereese emirimu emirungi omuli esswala, naddala esswala, la bw'aba akeereeyo n'abagambye nti abakyala tuzimbe abaki abaami, mukubirize muzimbe ave ku kishimishi saramba daras nambar ali awo awejjesa. Ate bw'akuba omukyala mukyala we ali mu Kulaani alina n'ejjuzu ziwera mu mutwe, gw'oli ku kishimishi saramba. Ate bw'omuvuma oyo olina jjana omukyala amanyi osoma Kulaani. Nze wallahi mbalayirira Allah, abakyala 2 bampangula. Omukyala ayambala sitira, oyo ye alina engeri gye mulabamu yanjawulo n'omukyala gwensanga awaka nga ali mu Kulaani. Kuba nsobola n'omufuuwa obufuuyi ssente ng'asoma Kulaani. Naye omukyala omusanga ali ku TV alimbira ebirala byennyini, tebirina kye byongera ku maka, tebirina kyongera na ku baana, tebyongera na mukwano gwe, wabula ebintuntu. Naye n'ofuna omukyala amanyi okusoma Kulaani n'omuzannyisa. Gwe toyagala kusaala wabula toyagala kuzaala. Seeka singa omwami wo bw'abanga yakwewolako amahale go, kati bw'ofa amahale ago nga tanagakuwa, kiramulwa kitya? Amahale ebbanja, amahale ne bw'aba tewageewola kasita gasigalayo lisigala bbanja, era nga tebannakwata ku byabusika basooka ne bajjamu amabanja ago. Bw'abanga omukyala yakwata ssente n'aziwola omwami, eryo lisigala bbanja okujjawo ng'omukyala yakoze eki, yasonyiye. Shariya yakkiriza omusajja yenna, Shariya yakkiriza omukyala okukwatako mu nsawo yabba okwongera ku ssente z'abanga amuwadde nga tezimumala. Omukyala bw'akwata ku ssente z'omusajja n'azongereza awaka nga kyakuwa tekikumala, ng'okikutteko mu bulungi, Shariya tekuvunaana. Ate ye omusajja takkirizibwa kukwata mu nsawo ya mukyala ajja mu ssente, era bw'akwatibwa abalibwanga omubbi. Abalibwanga omuki? Naye osanga omusajja yeefulukuta mu nsawo y'omukyala ajjeemu 2. Ani agikuwadde? Oyo aba mubbi. Neewozeeko, weewolako otya nga tosabye? Naye omukyala ye yakkirizibwa bw'alaba ssente za bba nga bbaawo kyakuwa tekikumala, okkirizibwa okukyongerako bilmaaruufi mu buki,
mu bulungi. Era omusajja oyo tatwala mukyala we nti mubbi, n'akubira abako essimu basenga mwampa omubbi mukyala sente zange. Olina kumuwa kimukola ki? Naam. Seeka kintu ekisembayo naye kibadde kisana kusoma bwono naye ebimusigenda bisoma seeka. Singa omukyala akwata enjaga n'agiteeka mu caayi ng'ekigendererwa mwembi mubeeko wemutuuka, ekyo kankireke, obusiraamu bukiramula obusiraamu bulamula sakamuzo kitegedde. Singa omukyala akwata enjaga n'agiteeka mu caayi, kankiwe Nyanza akisomye. Singa omukyala akwata enjaga n'agiteeka mu caayi ng'ekigendererwa mwembi muveeko, bwe mugenda mu kaboozi, mugenda mu kaboozi, nsinze mbiwandiise, bwe mugenda mu kaboozi mwembi mutuuke wamala ttaba. Bannaye enjaga tekkirizibwa kukozesebwa. Kebenga ejjako omwami, kebenga emulinnyisa obwagazi, tokkirizibwa kuwa mwami njaga, kubanga enjaga eri haramu. Ekyo mukyewalire ddala. Tokkirizibwa kuwa mwami njaga nti emukyamule, emulinnyise, abeereko gy'antuusa. Musale amagezi ag'enjawulo okubanga buli omu atuuka. Ekirala, leka kukifuula nti buli kanaku olina okutuuka. Waliwo emmotoka weefiirako mu kkubo olw'embeera ezaki, wabula takifuula kya lubeerera. Naye bw'obanga olabye agezezzaako kwolwo nekikola ki? Muwe excuse. Mutera okulaba bbaasi eziyimiridde ku kkubo nga eyabisa omupiira nga bakanika. Kiyinza okuba ekimuganya okutuuka ku olwo alina stress, alina ensonga, oluusi handling ebadde si nnungi. Wabula bw'amanya nti takutuusiza, akanike emmotoka alabe nga agikola ki? Agijjamu agisimbule buki? Buto. Amaze subuhi agisimbule. Oba akomewo mu budde asimbule emmotoka. So si buli kiseera kubanja, kubanga emmotoka zifa. N'empya zikola ki? Zifa. Ntegerekisi. Kale musale amagezi gonna, buli omwala aba asindike munne atuuke gy'akola ki? Gy'alaga. Kibi nnyo okugamba nti munne atuuse ebujuuko ate nga gw'okomye nsangi. Ebyo bakyala bannammwe mutuuleeko nabo mulabe amagezi, muyambeko ne ku baami bammwe, naye so si kuba wanjaga, so si kuba waki njaye. Ayinza okulalukira ate mu birala, ye eri haramu ate n'alalukira mu birala. Wuyo azingiddemu n'abakozi, n'omulamu ali awaka amuzinze. Wuyo agenze ku bisolo by'abaneiba embuzi. La, temutabula bantu. Era nga tetukkirizibwa era nakuwa nkoko njaga. Sanga omuntu awe enkoko enjaga. Njaga eri haramu. Katonda teyassa ddagala mu ekyo kye yafuula ki? Haramu. Mulimu ababateeramu ne buwalagi. Mbwakyamuka oduwa otya omuntu walagi? Kale mukkirize nkomaawo, abeewange bambiipinga kimu kyokka ssebo. Seeka kiramula kitya okusoma Quran ng'oggulawo omukolo gwonna, kugeza nga darusu? Ekisembayo ekyo ssebo. Kyo tekiriiko njigiriza y'abasalafu abaatukulembera nti nabbi buli yaggulangawo omukolo yasomanga Quran. Wabula nabbi ezaalinga entuula ze yaleetanga omukaddima, ebigambo ebirimu okutenderezaani Allah. Abanyabamu ne bagamba nti tokifuula kyaluki? Kyalubeerera, nti buli mukolo gulina kuggulwawo naki? Na Quran. Kubanga bw'otunuulira taarikhi salafu,
osomye ebyafaayo by'abaatukulembera si nti eminasaba gyabwe emikolo baagiguzangawo ki n'eminasaba gya nabbi yasomanga mukaddima n'atendereza Allah ntegerekise naam hadha wallahu alam waba yalina obujulizi ku kyo ali butuwa naye nze yeyo irimu gye nasoma ku bamanyi era kyekiri mu fatawa z'abamanyi abali ku nkola ey'abantu abalongoofu sijja gamba nti bw'ogisoma ofuna omusango naye tokifuula kyaki kyatteeka nti kirina kukola ki oli omukolo ne gutuuka n'okuyimirira tulinda asoma Qur'ani kyeyamaani aggulewo agayali inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh asoma omukaddima atendereze Allah omukolo gugende muki gugende mu maaso naye osanga omukolo guyimiridde essaawa nnamba eddakika 3 tulinda atusomera mu Qur'ani ajja tyafuso ate taliiwo naye bannaaye mbeebazizza nnyo okuwuliriza saba Allah abasasulemu ekisinga obulungi lwakuba muli bangi n'alibawadde buli omu ekirabo naye musabira buli omu ali wano Allah amumalire ensonga ze ez'ekyama n'ez'olwatu naye Juma ono bw'ali nnonderamu baalabanga bankizo ebirabo byange nja bibatuusaako obaleete ku woofiisi buli omu mmuwe kasita tosukka abakyala 30. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli coordinator wazibuka amaaso wonna wooli